Gyendi. We bali kusiima. Fire concert lwansonga ya Fire Baby. Nga bw'omanyi Fire Baby kuba muliro ku muliro. Ngenda kubamba wa ennyimba zenzemba music gwe mbadde okuva we najja mu music industry paka we 2 seconds. Ate nga nnyimba nnyingi ezinyumira abawagizi bange. So kugenda kuba muliro ku muliro. Banga liweze ngenda kuweza like 8 years or around there. Yeah. Mwebaliza ba fans bampadde kubanga bangi abayimba naye nga ngezaako kikwasagana naye nga so nebaza ba fans bange okumpagira all the way paka kati nti tebanvangamu newankubadde mbadde sikola concert tibasigadde bampagira ng'era balinda. Yes sir. I'm nervous, obviously. I'm always nervous buli we mba ngenda ku stage. Mba ntyayo kubanga ndi muntu wa nsonyi by the way. Nkimanyi temusobola kikkiriza naye nga nina ensonyi. So I'm nervous buli we mba mbeera backstage. Nsobola n'okukankana omutima kuba kunkubira kumukumu because I'm thinking of what I'm going to give you guys. But nja kuba bulungi. Era tosobola kuva eri n'ojja ng'osaatuuka ng'ojja ku stage. Kitegeero olina okumanya ky'otwala, what are you taking? Kiringa ng'ogenda mu paper nga tewasomye. Kitegeera so kati nze ndi ku revisinga. Kati we naatuuka wali nga lunaku lwa paper. Bw'otuuka wali ku lunaku lwa paper era oba okankano ng'abanne baba bakireese kye nasomye. Ebbanga lyomaze mu Swanzi. Goleza tekiri late okubanga right now bakuvudde ne bakolera concert. Noba nokola concert tebakulyaza amanyiza mu ngeri emu obendala. No, for me it's never too late. Buli omu alina time ye y'okushininga. So it's not late for me. I feel like it's the perfect time. Oba wafayo n'ogamba nti engeri azawe gye yakajja mu kintu naawe n'oteekawo embeera ensonga lwaki bateeka ku pressure n'ogaa nange the time is now. Ffe wettu si bwe tukola. Ffenna tulina emitima egyagaliza buli omu ayagaliza munnaffe afuuke ky'ayagala okufuuka kitegeera. So as a team Swangs Avenue tukolera wamu era kyovanga ne kwazawi wandaba nenzija n'ennyimba support. So azawi yalina okunsooka. It was ne Katonda yakiplanning akibeere bwe kityo. So kati time yange era mujja mulabayo naye nga azze okumpagira. Singa pressure, singa kibadde about pressure, singa pressure baginteeka, singa nakola dda concert kuba pressure baatandika ddo ginteekako. Ndiki? Nedda ezo ndowooza z'abantu, that's what they think but it's not what it is. Just akola omuntu omukola ku makeup nga just photoshoot nga omanyi photoshoots naye nga tewali kyamaanyi awo. Okukkiriziganya nze nkola ne Swangs Avenue sikola naye. So Swangs Avenue kyonna kyonna kyebeeteesezza kye mba ngenda nakyo kuba gye nakola nayo contract naye talina kye yali awakanyiza sisuubira. Anayi takiŋŋambanga alabika yakigamba ggwe. Takiŋŋambanga alabika aba abazannyira just aba ayagala musekemu awo. Takyogerangako ekyo. Tasobola kubanga yakyogera. Bannaye tuve ku taata wange. Mbuzeeyo ekirala. Ngenda kwambala bulungi ng'era bulijjo. Ngenda kwambala bulungi ng'era omuwala eyabuulirirwa.
ekiriwo anti eyo si gye ŋŋenda kuba concert wali erugogo. First of all obuba buwongo kitandikira ku buwongo obwo. Obwongo buba bunafu nnyo nti oba wazze kufuna mawulire ga magezi artist ali ku performing alifo ky'okwata crowd oba artist okukwata vibe eri awo gw'oli wansi wa skati y'omuntu okwata so kiraga ne gye wakulira so abantu abo sikyabanenya naye sisuubiramu basobola okuddamu kinkola. Just sisuubira era olina okuba ne confidence ey'amaanyi okujja okikola. Nze by the way tebamaaga nkwana tebamaaga nkwana mba nina ogiteekako kuba abantu nabo balina basuka we bakoma abantu si buli omu bamanye okwana oli ayinza okujja n'akamanyiiro nga ng'akudisrespecting nze kitegeera olw'okuba akwana so si buli omu nti ankwana. Saagala bbaga kuba saagalayo yadde. Nange I'm not sing era nga bwe mundaba bannange era ne love kweri. Tewali byaliwo chosen blood bro nga bw'okiwulira era twakuba akayimba n'ate nako ne kakwatayo ate ne kabaleetera okulowooza nti tweyagala naye oli muganda wange